Ndoze zimuna za mubanga ebitangawaza obisuula ensowera ey'okukisenge ebaako kulinga ewunyiriza kati ewunyiriza ati eze wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Twagala kulabusa ku bantu baffe mwena gye muli gye muwangaalira abalina gye mutuusaako engalo abafiiriddwa ababe tubagamba nti inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Ababadde mu masanyu abaana bagraduatinze wakati mu ssuubi nti welcome to the kati musajja kudde bw'ograduating oba osajja kudde oba oyitandika okuba nga olina okusala entotto n'amagezi otya bw'ogenda okuwangala mu ggwanga Uganda. Mwabalina embavu mweyunge mu kulafuba n'okulaba nti ensi eba ya bwenkanya okusinga obutali bwenkanya bwemuyiseemu okutuuka ku buwanguzi bw'obuyigirize. Abasobola okweyongerayo okusoma mweyongereyo musome kubanga kyamazima omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Ssentamu ajja n'ensi empya. Mu nsi empya abantu gye boogerako buli kiseera biki ebyandigifaananiddemu? Bwenkanya. Nti Kayongo yasoma mawulire nti ye, gayina okolamu nti ye, omulimu weeguli nti ye. Kayongo jangu tuula n'abasatu ababisoma asinze okufuna makisi ennyingi atwale omuki omulimu. Ekyokubiri, mu Uganda empya tugenda kulafuubana nnyo okukola ebyo eby'omugigi omwagulanyi era ebifaanana ne the Millennium Goals ezaateekebwawo mu nsi yonna. Omanyi mu nsi yonna waliwo standard gye basuubira omuntu okulivingamu. Buli muntu gwe bayita omuntu human being balina standard gye bamusuubira okukola ki okulivingamu. Kakati unemployment world all over lwakuba nti kati ffe tukulemberwa abantu abalina mindset y'abayekera eri ku athletics, academics, athletics and academics. Nti ebintu ebyo ebibiri mu athletics for example omusambi nga Cristiano Ronaldo talina degree naye watutumu era wamaanyi nnyo mu nsi yonna naye nja kugenda ewe gyazaalwa e Portugal. Essente za investing e Portugal ziwa abaana abasukka 3,000 oba 5 emirimu n'ebyo byakola ng'akolerwa ku lw'ekisaawe. Era olaba kati bo tebateeka bizimbe tebabituma Museveni e Portugal, babizimba babituma Cristiano Ronaldo. Olw'ebyo byabayambyeko takoma bukumi kubanga ye sente zaafuna aziteeke ku aboobwe, naye n'erinnya lye lireeta obulambuzi ku nsi eyo, lireeta abantu okwenyumiriza mu nsi eyo. Bantu bameka boolaba muno mu Uganda nga bambala emijozi gya Cristiano Ronaldo egya Portugal oba egya Messi oba gya David Beckham, Feda twayambala nga Michael Owen fe aba Liverpool, Steven Gerrard. Kakati tulina okukuza omusono ogw'ebyemizannyo okututumula abavubuka abaana abato abalina talanta. Kati ennaku zino olaba obusaawa abantu bebasambirako omupiira wa concrete buleeta ne injury. Kati abaana baffe bali subjected from the start to the wrong pitch, to the wrong training. Luli nga biva mu masomero post primary nga bawa amaanyi, emipiira gya primary gy'amasomero nga giba gy'amaanyi kuba buli ssomero lyayinanga ekisaawe ekinene. Kati Ekira College Butikife gye twasomera nga waliwo cricket field, basketball court, volleyball court, football pitch. Kwegamba nga gwe omwana olemerera bulemererwa wawe oyinza kola ki kwenyiga katemba n'ebirala. So tulowooza nti Uganda empya, gwe omuvubuka ali eyo, gwe Munnayuganda ali eyo, bwe giba emyaka gikuwubidde akawero ng'olaba toliganyulwa, manya bumanya nti mu Kyagulanyi ne National Unity Platform oliba osize bulungi ku buti abaana bo n'abazzukulu bwe balitambula mu Uganda empya. Of course soogedde ku nguudo nnungi, soogedde ku byabulamu, soogedde kulabirira abakadde, bintu bingi ebiri mu package ekifaananyi kya Uganda empya. Nange okubeera omubaka wa Parliament mu Uganda empya ayo nga wayagala yesebo
jeje okokya nga gwa mwaka ki jajja we yagumuwa Nasifu yali azalidwa kwokokya Nasifu alaba kwokokya walaba kwokokya ngasambira mutimu ki Bolton yamulaba olweggulu tutambuza alhamdulillah mukama abadde akyasaasidde nga tukyali balamu era tukola byonna bye tulina okukola okulafubana okulaba nti bannayuganda beddiza ensi yaabwe naye ate era okutuukiriza obutume obw'omwagala w'abandi Kyagulanyi Robert Ssentamu okutuula mu ntebe ekitebe of course bw'oyogera mu kunzika emabega okuviibwako kwa munnaffe kwatukuba enkyukwe mukama n'atusaasira netumuwerekera mu kitiibwa kyetwayagala okwebazira bannayuganda bonna abeenyigira mu kwerekera munnaffe mu kitiibwa wadde era mu kusoomoozebwa. Tusaba mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Ekyokubiri, omwagala w'abangi president yataawuluzaako olubu lw'ekigere n'alukuba emitala wakati mu foreign policy ya National Unity Platform okulaba nti enjiri eno ey'okununula Uganda tetabaala butabaazi mu ggwanga Uganda wokka naye ate tugitabaaza n'ebule n'ebweya olw'ensonga nti ne bannayuganda abali eweeyo beebule nabo kibakakatako lwatu balina omuwendo munene. Diaspora abaana abo abali ebweru bacontributinga over $1 billion. Over $1 billion. Kakati bw'oba olina abantu abasobola contributinga $1 billion buli mwaka n'okusoba kati bateka okuba balina mu 2.5 oba 3, kitegeeza nti abantu abo mulina okubakwatanga bankizo nnyo kuba balina kinene kye bayongerako ku economy. Family erina omuntu ali e Bulaaya omu, tugambe omuntu yagenda Bungereza, abantu bangi nnyo babeera ku muntu oyo gwe bayimiridde mu ddwaliro kati ngeri akaweerege mu kusomesa mu bintu bingi. Era nina mikwano gyange oluusi bentera okuwayako nabo nga balina responsibilities wane za family nga bokka be balinamu essuubi kuba kati kayongo ogenda mu ddwaliro oba mukadde wammwe oba mutabani wammwe nga ssente zeetaagisa okukozesebwa olina okuba nga olinamu omuntu omulala ali mu nsi enteeketeeke ayinza okuba mu nat financial ability kubanga wano abantu bakola emirimu ne batasasula misaala, abantu bakola emirimu ne bajoogebwa ku mirimu gyabwe n'abantu tebalina mirimu naye ng'ate ebyobulamu byo bisigala bya muwendo nnyo okulaba nti omuntu asobola okubeerawo. So abantu ab'omu diaspora school fees akanamba abantu abafuna mu school fees nga fees ezo ziva Bulaaya family members bantu bangi nnyo. So kiri important nnyo nti mu muntu yenna ayagala okulembera bannayuganda asobola okubanoonya yonna gye baba bali n'abaleeta wamu n'abakulembera nga talina n'omu gwasosodde wadde gwalekayo. Mu nkola eyo ekibiina kya National Unity Platform n'omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Ssentamu tubadde abadde aludde okuyitako mu ggwanga lya UAE ng'ate ayagalwa nnyo era bannayuganda bangi abawangalirayo. Olw'ebbula ly'emirimu tulina bannyinaffe ne baganda baffe bangi abaatandika okufuna oluwenda ne basala empenda okuyingira mu kyombo ky'abawalabu awe kya UAE gye bayita United Arab Emirates n'awalala mu kunoonya lupiiya. So bangi gye balinga ba driver, bangi gye balinga ba house helpers, ba house maintenance helpers, bangi bwe balinga ba home carers, bangi gye balinga ba professionals, abalala ba accountants, abalala gye bali era ba running individual businesses, others are entrepreneurs. So it is a collection of many Ugandans. I think bw'otunuulira ne flights eziva Entebbe ezigenda e Dubai ezitwala abaana okukola abaana bali baana b'Abannayuganda ate abamu bava mu myaka 18 wakati w'emyaka 18 n'emyaka 30. These are daughters bano bannyinaffe
kakati babeera ekisooka mu kukola okw'amaanyi kuba ziri ensi enteeketeeke bagamba kukola kuba kukola naye ate sente zaabwe enewafeeka tezibayamba kuba gavumenti etaddewo systems zinambulukufu omwana ateeka sente ze mu banka n'akeera ne bamugamba muteziriiko omwana yeesiga omuntu eneeka n'akomawo nga bye bemwesiga tebakola ki tebabikola kakati because we are in a broken system naye mulimu n'abakoze ne basobola okufuna mu bye bakoze ki bye bafunyemu kakati abantu abo ate olwa exposure yaabwe balaba enguudo ennungi balaba ebintu nga bikoleka kuba bwoba mu UAE n'okuba rewind n'olaba gye baava otegera nti obukozi busobola okuwa ensi ennungi bantu bakozi bantu beegombi bye balabye ewalala baagala neeka bikole ki bibeewo kubanga ye omukulembeze omulungi yagenda ewalala n'alaba ebirungi n'abireeta okwaboobwe kakati mu ssa eryo president era nga bwagenda mu Amerika nga bwagenda mu Bulaaya nga bwagenda mu nsi yonna kubanga Uganda yafuna omununuzi akkirizibwa mu nsi yonna munange nga olunaku lwokutaano nga boolekera mu UAE Dubai eri chapter zaffe ez'Abannayuganda abawangalirayo aba National Unity Platform Kayongo hiya oba nkobe ntya nasisi ebyabadde Dubai gwampuliriza mu nsonyi sirina bwe nnyinza kubibanyonnyola bw'oba olinayo omwana ng'akolera Dubai mukubira abikugambe bw'oba olina namba kati Siyugi yagambye ajja kubibatemeratemera simanyi oba yatandise simazeeyo ka foreign policy mu sekendi ntono ino kakati lwaki nkalambuludde bwe yasanyalazaayo abantu ne batandika era emboozi era nina n'omukulembeze eyeeyita omukulembeze omuteekereteekere manye omuteeketeeke n'omuteekereteekere banjawulo kati bano twazuula abeeyita nga abateeketeeke bali bateekereteekere kakati omuteekereteekere omuteekereteekere yabuuzizza nti tali Dubai kubanga ye alaba okubeera e Dubai kwejalabya omulala n'agamba nti olabye Kano Kizza Besigye ali Luzira oli aliwa ali Dubai naye ate Kano Kizza Besigye tebamujja Kasangati Kano Kizza Besigye bamujja Kenya Uganda emitwe olina egitasengejja kubanga Dr. Kano Kizza Besigye avunaanibwa ng'awambibwa kuva mu nsi ndala gye tuyita e Kenya kakati akugamba nti oli ali Luzira oli aliwa neerabira nti bano bayinza okuba balemeddwa kumukwatira Dubai ate nga ne Dubai yayingiddeyo mu rabadaba style nkola yakunyumira teyagenzeyo kusolooza bakolayo kintu kyonna kuba lwe yasemba okugendayo nga yagenda kugendayo okulaba nti abamobilizinga mu ngeri ey'enjawulo ey'ekisuperstar kubanga ffe president waffe is a superstar kati ono abadde afuga Uganda omulimu gwe yasoma ogw'omuntu obuyeekera naye owaffe ebibye bya superstar kusasulwa n'ayingira ne bamulabako nekugamba ye amasanyalaze agaga ate ganjawulo is an icon ye superstar ono yali musi w'abantu muyeekera nga n'okumulaba mujja mwambadde bye mukoze ekyo kyova olaba paka nakati mu State House oli ajja n'agamba nti oli yayingiddeyo ayambadde gomasi kubanga gavumenti yakiyeekera ne mu nkola yaayo era eswaza ekimala ekolera mu nkola eyaki ey'ekiyeekera ate ono superstar wataala hope essuubi okwagala eddembe ekitiibwa obwenkanya ontegeera bulungi kakati mu foreign policy toyinza nkugambye ye teyalimitinga kununula ggwanga wano wokka olaba ne bwe yagenda mu kkomera omanye yeka kyagenze mu kkomera ne bamuleeta banyi kyakulanye bamutwala mu kkomera yatandika wano ebya vidiyo nga tebayinza kumuleeta
mukama katonda kandowooze nti tebankwate bubi omanye ennaku zino abantu buli bwenjogera banoonya okunkwata obuki obubi. Kakati bwe bakwata Dr. Kanokiza Besigye luli mu 2005 eyali 2005 ebusega ng'ava ebusega bali bagezaako okugamba nti yali tajja kujja mu kooti, tebalina kapasite muleeta mu kooti, ne balagira ne bamuleeta ku high court balyoke baddemu bamuwamba ba Black Mamba. Era ne batandikawo enkola ey'okukwata abasibe ne babatwala ab'amaanyi ennyo nga Mumbeere ne bamugye Kasese ne bamutwala wa ne bamugye Kasese ne bamutwala e Nalufeenya ne bamuwoleseza Jinja. Kyagulanyi bamuleta ne balimu balemu bamutwala bamuletera ku vidiyo, yasooka okugira ku vidiyo ng'agezze nabo security gatukole tutya kuba okuyingira eruzira gyali mitawaana okuyaayaana amasasi na byonna okumutaayiza nti ani ayingira, nti omwagala w'abangi yayingira. Kakati bwe bamuleeta abalamuzi ekisooka mu kumutwala eruzira abalamuzi balowooza nti wakwegayirira beyiro, n'abagamba nti bizinesi si yange eyo nze serwanirira ndi ku nsonga zo, ayanukula omulamuzi ku nsonga zayimiriddeko. Kyokka ate bw'atuuka eri yabagamba nti byonna ebyo bye mukola tebinkwatako, nazudde neeno mukomere eriyo obuvunaanyizibwa security olwawulira ebinagamba mumulekule ate ali kuba kulimino tomanye ne Mozambique bonna badduse bagasumuludde amakomera. Kakati kasita baawulira ekyo naga ate kati ono mulwanyi mupya ne mukomera akolerayo emirimu Kyagulanyi. Kakati abatamanyi ekyo be bamulowoozesa nti muntu waki wa bulijjo. Naye njagala gwe Munnayuganda mpuliriza, manyi nti bino bipya mu matu g'abalala. Tosobola kuwangula mu revolution nga tolina bantu bazanya role nga basinzira mu diaspora. Abantu abamu ekyo kiri in every revolution. Ugandans living in the diaspora, big up. Twagala okwebaza mwenna abantu abawangalira mu UAE, twagala okwebaza obukulembeze bwa UAE obwe Dubai obwe Abu Dhabi. Mwenna banaye mwebale nnyo, mwebalire ddala. Awa UAE chapter mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti mwakoze omulimu bwe gutyo. Bantu mwaffe bonna abawangalirayo mwebale nnyo. Nalabye okwetalanga kwa maanyi, buli muntu ng'alina kyaliko, buli muntu ng'alina business gyali mu kutambuza. Asante sana, tuendelee, tuko kwa pamoja. Bano abalala abalyolyomya byogera nga bwe nkugambye nti oli ajja n'agamba nti Besigye ali luziro lyali Dubai, n'atamanya nti ne Besigye bamujja Kenya. Naye tetujja twala buvunaanyizibwa kunnyonnyola masiru ga buli omu, kubanga ate tulina obuvunaanyizibwa obunene obw'okununula eggwanga Uganda. Naye nga Kapereru Photos ye wamulabye ayogera ebigambo kati, kubanga yeye kaliko amasanyalaze mukono ndabye agusibye giraavu kilo 9 agamba nti ayagako nazanga amaze okutuuka eri Washington. Kapere naye si mwangu ku meeting ez'ekyama tawe ekifo ky'omubaka wa Parliament. Era kyamazima nti National Unity Platform ejja kukola kyonna ekisoboka okulaba nti omuwanguzi wa National Unity Platform. Ekyaddala nti NUP ffe tuyimiriddewo ku maanyi g'abantu. Candidate tutunuulira obusobozi bwe, loyalite ye, amaanyi ge, naye era waliwo enkizo eva ku maanyi g'abantu. Ey'amaanyi abantu bagamba ki ku ground eya Kawempe North. Kati abantu bonna abavuganya NUP, buli awali ekifo kya NUP gwe manya nti kibaako okuvuganya okwa waggulu. Kati buli awali omuntu avuganya, abavuganyizibwa bagenda ku minzaani y'ekibiina through a vetting process.
naye tebakoma mu vetting process. Constitution yene eriwo esindika ekibiina okukozesa minzaani ey'okumanya abantu ku ground ani gwe bandyagadde okukola ki okubakiikirira. Kakati waliwo abantu bangi nnyo mu kawempe abeesoodeyo abagala okutwala tiketi eya NUP era okuvuganya mu kibiina kati kwe kugenda mu maaso. Kati ekibiina wakati mu kuvuganya wekijja okutunuulira nkalirisa kisalewo nti omuntu gundi yawangudde tiketi era ffenna tugende tuwagira oyo tukole kyonna ekisoboka okulaba nti tusigaza ekifo ekyo. So bangi bendabye abali mu kwegwanyiza n'ekibiina tekinavaayo ku kusaba bantu kola expression of interest. Era ekibiina kigenda teekawo enkola mwenna gye mugenda okulaba ey'obwerufu butya bwe tunatuuka ku muwanguzi owa tiketi eya NUP. NUP teringa bibiina birala. Kati ebibiina ebirala byafunye edda bimanyi n'abagenda okukola ki kubanga tebirina bantu naye mu NUP teriyo kifo kyojja kwegwanyiza n'ogamba nti kino kati kyange. Oba ntegerekese NUP teri kifo kiri awo kiri ring fenced. Kakati nze neegwanyiza okubeera omubaka wa paalamenti w'abantu baffe ab'Enakawa East, naye nina okuvuganya mu kibiina kubanga toyinza gamba nti wange. Nina okuvuganya abantu bangi nnyo era abaagala okubeera ababaka ba Nakawa ki. Kakati minzaani egyesalewo egambe nti awayiswa abakize oba nedda. Era nsobola okwagala abanaga nedda. Ontegedde bulungi. So mu NUP tewali kifo kiri ring fenced. Ate ndoza newereddeko example nze mutuufu olina okuvuganya mu kibiina nga tonayogera ku kalulo akeeru. Kano katwale ng'akamyufu aka national election okatwale ng'akaki ng'akeeru. Olina oyita mu kamyufu kano ak'amaanyi. Because to be the best boxer you must beat the best. Okubeera omulwanyi omutuufu olina okuba bonna abaliwo nga bagamba bagala kulwana naawe. Ate bakimanyi abo tebakimanyi. Gwomanyi Sejirinya yali akompitinga nani mu tiketi yalina Latif Sebagala mutono, yalina Sulaiman Kidandala. Sulaiman Kidandala ye yali omutesitesi w'ekibiina kya NUP nga fayiro zonna yaziina ne register zonna ez'abantu abasalawo mu NUP ng'atula ne kakiiko ka EMC. Naye system era Bobi Wine weetaaga okuweera max system. Pate yali eyagala Sulaiman Kidandala kuba yali omutesitesi naye nga tutaddewo kye tuyita system eri back to back. Kakati era ku system awo yakola bulungi nga gwe ne bw'olwana otya nga Sejirinya ali mayiro 600 era ye Mbaka yasinga okufuna obululu obulungi mu bungi mu Kampala in terms of percentage. System nga kuliko Latif Sebagala abadde Mbaka wa Parliament si wa bulijjo ne system nga teriko favoritism neraga nga Sejirinya yalina ekitala ekimutwala mu maaso. So si yekka njagadde nkuwa examples nyingi kubanga abantu bagerera nnyo NUP ku kadi. Twalina constituency e Nakifuma. Constituency e Nakifuma omuntu yali preferred by us and the president yali ani? Patrick Omujuka. Ontegera bulungi. Ne system era n'abalaba president nga abantu bannayuganda bandi muweredde max kubanga yali yalangirira ne Patrick Omujuka kuba mupye mu nkuuka before. Naye ate system yateekebwawo kuba si byakyagulanyi si byawayiswa bino bintu bya bannayuganda. Era twagala okuleeta obukulembeze nga naawe kyoyagala kisobola obutaba oluvannyuma lw'amaanyi g'abantu okusalawo nti kiri kyekirina okuba. The accountability is service above self. Oyo ye National Unity Platform. Obuweereza okukira mu kwegwanyiza. Ontegedde bulungi? Yesebo.
okuwola obuweereza okusinga okwegwanyiza obutetunulira nga waiswa olina kukola by'abantu. Nagamba ne buno obuvunaanyizibwa bwolaba bwenzigirako wano nga deputy spokesperson bwesige bwa bannayuganda enkya bakeera ku makya ne bagamba awo naawo baaba webale ino ebigambo byogeire aye bututalewo sabusu tulibanga mupiira. Ffe bwe twagulabiranga waliwo Dalima omumanyi, Rivaldo, Dalima, Ronaldinho, naye kati waliwo balala, waliwo Cristiano, waliwo Messi, waliwo Babukayo Saka. Kakati abasajja base no ali wana aleeta erinnya lya Saka. Kakati ba Diaz ffe twalabira mupiira gwa bawagezi ba Liverpool nga tulina ba Steven Gerrard, ba Mark Manaman, katamanyaga. Kakati ne wano mu tiimu ennungi nga NUP manya bumanya nti awali omulungi waliwo abalungi abalala 100 abagenda okukola ki okukompitingirawo. So tewabeerawo omuntu yenna ate eno hadithi mugijje kunze nze deputy spokesperson tetulina kifo kiri ring first mu NUP, buli kifo kyakuvuganyizibwako munda kubanga twagala okuleeta line up omulundi guno nga yeeyo kabiriiti loyalite tik, mu bantu tik, mu buweereza tik, mu bwesige tik, mu bulambulukufu genda kubanga tunoonya oyo asaanidde okuweereza abantu mu ngeri ey'enjawulo. So njagadde kino n'abantu bakimanye kubanga wabadde wababuuza nti no nze okwegwanyiza na lwaki mba nvaayo kati nti abanange aba National Unity Platform mbadde nsaba mukkirize mumpole obuvunaanyizibwa mpeereze mu nkola y'ekisajja kikulu, mu nkola y'ekitiibwa, mu nkola etagenda kubaswaza mandate. Naye mandate eyo sinnagifuna, nina okusooka okuba mu kibiina nfune mandate olwo ndyoke nkole ki nzije tutunke n'oyo anaaba ayambadde uniform endala. Kati eno omuredi twambala labba bullet, tetukuba masasi gennyini, tuba mu muzanyo gwa labba bullet. Kuba gw'ovuganya naye abawuwo tokuba kutta, okuba labba bullet muba mu aspiring, ani agenda okusobola. Naye tugenda kulwana kiro na misana tubalabe nti tukkirizibwa okuzanya wali mu grand finali olyoka olabe waiswa nga ali mu uniform emyufu ate alumba mbu oli simanyi ayambadde yero simanyi biki, ojja kulaba bwemba kutaagulira. So njagadde okubuulira bannayuganda nti tewali kifo kiri ring fenced, era parameta egenda okukola Kawempe ye parameters ezigenda Kawempe abantu bonna baffe. Yesebo na NUP yatandise dda, amaanyi g'abantu gali ku ground gakola. Gwe walabyo kandidate omulala yeetala bonna be NUP baba wano mu awairayi wakowa gwe walabyeyo omukirala waliwo myufu eri ground myufu era olutalo luli munda. Kubanga kankubulire gwe manya mu NUP naku nali wano nendagula nti buli kifo ku NUP kigenda kubaka abantu nga 2. Buli mu kifo mu NUP mugenda kwa kantu nga meka. Kubanga kyekibiina ekiriwo ate si wano Uganda yonna. Oyo tetumunyumya oyo tetumunyumya, mbadde nsaba oyo tetumunyumya, nsaba busabi oyo tetumunyumira. Biri ebyabadde Kalangala saagala ate kuddamu kwongerako. Ebyabadde Kalangala bimala sinze kuba abantu bagamba nti waiswa asima sinze wabitegedde byabadde Kalangala. Bamuganye biri ebibozi bya Mbaleesi. Embozi ya Mbaleesi ffe twaleeta eri Kataba kwate emboko, Kataba kwate emboko aleeta Mbaleesi ffe twaleeta kati okuzika kwongezebweyo bamaseeka baga toleeta mbozi nfu toleeta gwe that was an embarrassment. Kakati tumuleke
nakyo tukireka ate kirina makulu ki towabiita alina makulu mweno pulogulaamu kati oyo wali olidde ku kikajjo n'okigaaya bulungi n'okisuula nekikala mu musana. Muhammad Muwanga Kivumbi olw'okutuuka ku tuliyite tuti eryo olw'okutuula n'abukaala munnange obuyinza buva eri Mukama Katonda. Muwanga Kivumbi yatuuse mu mikolo gy'okujjukira omugenzi ow'ekitiibwa Paul Kawanga Ssemwogerere nga ne finito waali, naye obukama obukulu buva eri Katonda. Kaseera ako akatono nga bakateekawo enkyukakyuka ate si yeke yayogedde, deputy president kwe yabadde n'obubaka bwa president. Njagala okwebaza Muwanga Kivumbi olw'obuweereza bwe yatandikiddewo mu giya eya waggulu, enzitaanya gy'ataanyamu ensonga n'okulaba nti atambulira ku nsonga ezo nga president bwe yamusaba azitambulireko, okulaba nti tusigala nga era tuli on top. Tumwekakasa era twekakasa obuweereza bwe. Tusaba bannayuganda bonna bawagire Honorable Muwanga Kivumbi wakati mu kuweereza bannayuganda mu kifo ky'obwa deputy president wa Central Region. Naye era twajuzaamu ebifo ebirala ebyenjawulo, ekibiina kyajuzaamu ebifo ebirala nga bwe mwabiraba. So ekibiina nakyo kitambula mbuufu obwo. Saagala ate tumale budde saagala nkusa ekigambo ekyo, naye leka let the dead bury the dead. Abafuka baziika abafu, fe abalamu tutambuze ebyabalamu eby'essuubi. Yesebo awatali kuwananya konna tewagiraba nga bagezaako okulaba oba esala ne basitiru bweti yatete muvinga era babulalega nti bano kifo bayinza kiregulako mawa neddamu netereza. Tuzze tugamba bannayuganda abasinga nga balowooza nti ffe tulina ekikyamu nga tubagamba nti mutabani w'omukulu alina ekizibu ekyetaaga okukola kimu okusalira eddagala. Munnange omuntu bw'avaayo n'alumba paalamenti aba alumbye demokulasiya, aba akakasiza kyetwogera nti tuli under military rule. Yabayise ba clown. Clown kyeki mu Luganda? Clown. Yabayise baddiikuula. Yaganya baddiikuula nja bakwata, bwenna amala bakwata ate ne sente nzitwale. Kubanga ye tali mu nkola ya demokulasiya. Ye bamugamba nti eggwanga agenda kuliwamba namagye nakutta abantu. Kati olwaleero bavaayo batugamba nti bannaaye nti ate ebyo si yabyogedde Yohando si ye, kubanga balina omuntu gwe basobola okutuma gwe bakozesa nga Balamu. Naye ng'ebintu byayogera bifaanana byonna bibadde bya bwewusa, bibadde bya bulalu, tebyetaaga kwesigika muntu ayambala yunifoomu y'Abannayuganda. Ekisooka ababaka ba paalamenti baba bakama bamujaasi yenna mu yunifoomu ku ddala lyonna by protocols eza Uganda, naye ono akulaga nti takimanyi. Akulaga nti takola ki? Takimanyi. Allocation ya sente buli mu budget egenda mu magye bajja allocating na mu parliament. Naye of course mutiitiizi ajje mu parliament bamusoye ebibuuzo abaddemu nti ki? Era olwaleero kye bakoze olw'okuba nga balina mafia speaker nga bwe yakola ku bamutulaki era bwe bakoze nakati
bwe bakoze nakati tomanyi nti akakiiko batisatiza chairman bagambye nti leero Muhoozi tagenda kujja. Kakati komanda w'amagye ekyatasobola kusisinkana ba civilian kuddamu bibuuzo gwoba osobola ogenda ku battle line awayanga nibaino ng'obaagaine amagombe gali yefungudde jeno yefungudde jeno amefungulia yeye jeno yefungudde jeno tasobola genda mu parliament atidde nabagamba nti ono jeno wa DNA tasobola kugenda mu talina ability talina ate bakulimbe betoddamu nabbi kunyumiza ate nga yagamba nti 2026 agenda kuzaawo ebisiiki ate oli yagambye tayagala kuwulira ku bisiiki tebafaanana ate saagala kwesiba ku bantu emboozi nayo yakito ono yagamba nti ayagala Beyonce amuyina. This one is living into hallucination gwobadde ono yagala nti ayagala Beyonce yazuuka n'alota naga abantu bonna batuusi nti bonna bachwezi nakati omuntu ali ku Beyonce anoonya n'akeera ku makina nga nti ayagala Alicia Keys olaba yali ayagala n'ali ye yafedda bamugamba bugambe nti oyo yagende nyafi we awairai wakowa bamugamba nti oyo yagendera mu nnyonyi dda. So ono omuntu ali mu hallucination byonna abifascinating about nga bw'obeera n'oddeeka omwana n'alaba emmotoka n'agamba ye emmotoka yange nga neesiyo ya neighbor kakati ye yeesooka buli kirungi kyayinza okulowooza. Kati ekitweraliikiriza ffe tetwandimufuddeko wadde mutabani wa mukulu ekitweraliikiriza kwe kubanga nti yeetisse obuvunaanyizibwa gwoba otya n'omuntu bw'atyo nga yakulembera amagye ono tasobola ono tasobola Jeno Muhoozi kano kankogere mukama bamutwalako mu training ya police. Omanyi police baludde ebbanga ddene nga baba training nga bagamba nti National Unity Platform n'abagoberezi bakyagulanyiza emirisha ne bamutwala asomese n'okutandika okumuintroducinga mu bantu yalemererwa baleeta Toyota naye gwe balemererwa n'abanga ayogera ye Toyota ffe nga abamanyi Toyota kakati kyenkugamba nti ne mu security forces tebakyayinamu grip gwogamba otya nti gwogenzeko yo layini y'okunyonyola gwomanyi ebizibu ebiri mu magye amagye gasasula bubi amagye geetaaga amayumba ag'ebyokusula amagye geetaaga remuneration etegeerekeka luli omujasi yabanga sure nti omwana agenda kusoma mu ssomero ly'amagye yabanga sure nti omwana ajja kujjanjabibwa mu gundi y'amagye babanga ne gye batuula nga bba abajasi nga bafuna byonna munnayuganda byanyumirwa naye nga exclusivity eba very important. Olwaleero eno gavumenti byonna yabasuula amagye ge gabangamu buli kyakabi abasamba omupiira abalungi amagye ge gabangamu ba athletics abalungi security forces kubanga ziba ne established disciplined structures kuba success mu buli kintu kyetaaga discipline. Olwaleero bano bajja ne babimalawo. Ministry of Education agimazeewo ye maama amazeewo amagye ye mwana alidde eggwanga ye taata. Tulina okwefuba ffenna nga bannayuganda tufulumye akabondo k'abantu bano gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni ne banne nga bebanyunyuse ne batataganya eggwanga lino genda mu maaso. Naye ng'ebyo byonna Bobby manyi Bobby yabasooka kati yalina akakomo kakati bonna balwana nti akakomo bakafuna batya kubanga oli gwe yajjako akakomo ye yakkiriza emyaka gimuubiri era ye yabeere naga nti aze nkoze ogwange mwe mumanyi omwana wuuyo abalemye yalema Kale Kayihura yalema Muzeeyi Sabiti yalema Loketi yalema Tumwine yalema azabakuba ku ttaka benjogerako bonna babadde ku ttaka Muhanga ku ttaka Erweru kakati yoyo Kyagulanyi Robert Sentamu kakati ngogamba nono Muhoozi yennyini Kaine Rugaba ku ttaka Muhoozi oli David Minister of Internal Affairs ku ttaka kuba oyo yamulekera mubiri bipate ya Kibalama oyo yakwatira Jeno n'amugatta n'amuteeka ku ttaka
negwe Kyagulanyi ono abala ati empikizi yakwata General nga ye komanda w'amagye David Moz, one of the brightest. Ekyo saagala nakimujjako naye Kyagulanyi bwe yamukwata mu ebyo ebyekibiina ng'ono azanyire ne Wakibalama Kyagulanyi ali eno single handed ne ttiimu ye y'abalubongoya yamuleka ku ttaka. General yamalira mu state minister. Oyo Obino akato era namugamba nti munamateeka Kato baali bamusse yali amusse omumanyi nga Kasita yasoma naawe nange ogungulese Kasita alina be yasoma nabo George Musi abantu baffe okwewandiisa bewandiise abantu baffe bewandiise abantu baffe tuli mu ssaawa ya kalulu abantu baffe yonna twakukyalirako eyo ekiri abantu baffe ekira yonna bakolemu omulimu okuva ennaku z'omwezi nga 2 okutandika olwaleero paka ennaku z'omwezi nga 10 Uganda yonna yenyigidde mu kulaba nti abantu bewandiisa mu kalulu ka bonna bagezaako okuteekawo okukugira kubanga tewanditaddewo nnaku 10 ku kalulu kagenda kuba ka motomoto naye bagezaako okulwana era bali mu kutaayiza okulaba nti basala ku muwendo gw'abo abantu abapya abavubuka abasobola okwenyigira mu bululu buno naye twagala ogamba mu mwenna abalina ebisaanizo genda mu nnaku zino 10 genda ku polling station genda gy'obeera genda gy'osuubira okulondera akaluluko weewandiise making sure nti oli registered bonna amala okubeera registered awo olinde kuba kano akalulu ke tugendamu mweno revolutionary year buli muvubuka olina okuketabamu buli munnayuganda olina okuketabamu mwabali mu diaspora bw'oba osobola okuba nga oli wano nga weewandiisa okwetaba mu kalulu please do wakyaliwo embeera nnyingi ey'okubalemesa naye musobolera n'okukunga abantu twekunge ffenna olwaleero tubeere balonzi twekunge ffenna olwaleero tubeere nga tusobola okwenyigirawo mu kusalawo okw'abaana baffe butya bwe balibeera twekunge ffenna nga tugenda okwewandiisa mu kalulu kano tusobole okusalawo bazzukulu baffe Uganda ey'enkya Uganda empya naye ekisingira ddala twekunge ffenna mu kwewandiisa mu kalulu kano akajja mu nnaku zino okuva ennaku z'omwezi nga 2 paka ennaku z'omwezi nga 10 kubanga tufunye omukisa gw'ataafuna mukisa kulonda ku Kyagulanyi gwe yalemererwa ku kulonda Kyagulanyi olw'okubanga Uganda yali mu covid nakyemalira n'amukozesa gwe yali omulwadde wa covid nga tosobola kujja kulonda kalulu teweewandiisa gwe yalemesebwa olwa covid okuba nti yakulwaza n'akuteeka ewala gwe yakunafuya okwenyigira mu by'obukulembeze n'okuleeta enkyukakyuka olwa covid-19 yayambako nakyemalira okusigala wano guno omukisa tetugufunangako omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Sentamu omujoozi azzeemu agwambadde ayambadde mujoozi namba red guli gwe nnyine gwe yalimu ogwakuba ne guyuza akatimba ku luno maanyi ganaasaya gukwateyo ffenna tusagambe nga tugenda entebe mu ntebe tosubwa omukisa okuba omu ku abo abaalonda Kyagulanyi ng'aleeta essula empya ya demokulasiya ey'okutwala bannayuganda mu nsi ensuubize akalulu k'onaasobola okukuuma ke kakalulu k'onaaba olonze njagala kano yebeerebeere eŋŋombo eri abo bonna era kano ke mbamubawa abantu ng'eŋŋombo okusobola okwetaba mu kwewandiisa akalulu k'onaasobola okukuuma ke kalulu k'onaaba olonze genda weewandiise genda olabe register update kubanga mbakakasa bukakasa ti okulonda omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Sentamu n'okukuuma akalulu ka Kyagulanyi Robert Sentamu kijja kuba kya nkizo nnyo okulaba nti gwe wakenyigiramu mukakuuma mukalonda n'okumakinga sure nti alayizibwa kuba pulezidenti bwa Uganda olwo tutandike okusimbula ng'eggwanga okuyolekera ensi ejjudde ebinazi emidaali amata omubisi n'ebirala ng'ekulemberwa Kyagulanyi Robert Sentamu so mugende mwewandiise